kigudde waani. Hamida Muhindo w'emyaka 38 yasimatuse okuttibwa abatuuze abadde batamya obugo oluvannyuma lw'okubba emitwalo 10 ku bavubuka abatunda enkoko. The man grabbed on me 100,000. But have recovered it. Well, recovered the 50,000. The friend of his has taken the 50. Now for us we've got 50. It was 100. Bino bibadde kukyalo Mumbuzi mu division ye Nyamwamba municipal ekasese nga abavubuka bano babadde batunda enkoko nga bavanjukunju ng'ebiragiro we bigamba Muhindo kwe kwefuula abadde agula bw'atyo n'abasikako sente n'adduka. For us when they were selling chicken, we sold the chicken to women. Maybe those people that they seen us counting the money. After seeing us, they said that you sell chicken. We said that yes, we sell chicken. The second man came, got in my pocket. After taking the money, he ran away. Now after running out, and I ran on him. The second man got lost. I ran on the first man. Entered in someone's house. I got him. Oluvannyuma abavubuka bano okuba enduulu abatuuze bagobye Muhindo bwe batyo olumukutte ne batandika okumukuba amayinja. He came direct to me and told me, "Guy, you sell chicken?" I told him yes, I sell chicken. Say, how many do you have? I told him we have in number. So he was like, we have a rich man who has chicken, what? I told him, where? So immediately the friend also came because he saw this one having the man and even putting in the pocket when he was there. Ssentebe w'ekitundu kino ategeeza nga bino bwe bimusanze ku ofiisi ya RDC ng'ali ku nsonga z'okufunira abantu b'emmere ng'era yataasizza ono ku batuuze abadde baagala okumimiza omusu. We are waiting for a relief from RDC's office to come and give up the widows, then the elderly and disabled. But when it Nanga and when we ended, then we had just people shouting a lot, and then they were having a thief who have even sold somebody's money 100. Ebikolwa eby'obubbi byeyongedde nnyo mu bitundu eby'ekasese mu kiseera kino olw'obwavu n'enjala ebiri mu ggwanga ekiwaliriza abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu omubaka municipal eno Robert Centenary okudduukirira abantu n'obuyambi bw'emmere. Tuzze naffe kuwaayo tetulina task force ya district okudduukirira abo bannaffe abatali mu mbeera ennungi ng'eyaffe abali mu bwetaavu obw'emmere. Tuwaddeyo emmere loole ziri 6 indi tunabyoka byara tuyirinde eribya hawumawuma tukole social distance. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Tusaasanya era tukyasaasaanya tetukomyawo.